Mukama yebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Neebaza nnyo Mukama eyakusobozesezza okusomoka omwaka 2025 n'oyingira omwaka 2026. Mbakulisayo mwenna ababadde mu kusaba gye mwabadde wonna. Mukama Katonda waffe aweebwe nnyo ekitiibwa. Olwaleero ye vidiyo yange esookedde ddala nga lumu omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026. Njagala kwogera ku ki? Emyaka mingi giyise, oyinza okuba nga obaddeeyo, abantu bangi tutambula nga oyina entalo munda mu ggwe, entalo ne baliraanwa, entalo ez'oku mirimu, entalo ezikwetoolodde, entalo ez'ebirowoozo. Abantu bangi batambula babala engalo, oli n'atambula ng'abala engalo, omuntu n'atambula nga yeesooza, omuntu n'atambula nga talina ddembe. Njagala kwogera olwaleero ku mirembe, emirembe egy'omu mutima. Ekimu ku bintu Mukama waffe bye yaleeta, agamba nti emirembe mbawa, si ng'ensi bw'ebawa, naye nze emirembe mbawa. Mukama waffe ekimu ku bintu bye yaleeta ebitaali bya bulijjo bagiyita emirembe, emirembe egitandikira munda mu mutima. Omwaka guno 2026 njagala kusaba muganda wange mwannyinaze ampuliriza, weewe emirembe, yiga okwewa emirembe. Onoofuna otya emirembe egy'omutima? Onoofuna otya emirembe? Onoobeera otya n'emirembe? Baako yiga okubaako ebintu by'oggyako amaaso, yiga okubaako ebintu by'oleka, yiga okubaako ebintu by'oteeyingizaamu, obeere n'emirembe egy'omutima. Naye bassebo ne bannyabo, abantu bakaddiye, abantu bakulubuse, abantu baweddewo, abantu balwadde endwadde ez'emitima. Lwaki? Kubanga tebeewadde mirembe. Manyi nti okusoomozebwa kungi wano na wali, naye osobola okusalawo okubeera ow'emirembe. Ekimu ku bintu Katonda bye yampa bakiyita mirembe. Nze omu ku bantu atayina muntu gwe sisobola kubuuza nti gundi simubuuza kubanga simwagala. Ekyo nakitegeera. Katonda ekyo yakinyamba. Mu nsi siyinaayo muntu gwe sisobola kubuuza, gwe sisobola kukubira kajjambo, gwe sisobola kulamusaako, simulinaayo. Kati njagala otule wansi mwaka guno 2026 nga gutandika, otunuulire bantu bameka mu bulamu bwo ng'obakyawa. Abamu ne bookyawa tebamanyi nti obakyawa, naye gwe olwala, oli mu kulwala, buli lw'omusanga omutima ne gubwatuka bwe pa, buli lw'omusanga n'owulira okweraliikirira, buli lw'omusanga n'owulira akamyanso munda mutima gwo, emirembe gikugwerako bwereere, okwogera bwereere, olwalira bwereere emitima, endwadde z'emitima. Osobola okuba n'eddembe. Guno omwaka ekimu ku byenkusabira Katonda akukolere bakiyita emirembe. Katonda ateeke emirembe mu mutima gwo. Ekyawandiikibwa kyogera mu Baluumi essuula ey'12 olunya olw'18. Bassebo ne bannyabo mwagale ennyo Bayibuli eno, mugiseemu ekitiibwa, mugisome, mugitegeere, muginyumirwe nga nze bwe nginyumirwa. Bayibuli egamba bw'eti, Baluumi 12 olunya 18, nti obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabagane n'abantu bonna, temuwalagana mwekka na mwekka gwanga abaagalwa, naye waakiri musegulirenga obusungu, kubanga kyawandiikibwa nti okuwalana gwanga, kubanga kyawandiikibwa nti okuwalana kwange nze ndisasula, bw'ayogera Mukama. Olaba, towalana gwanga, teweeteekako stress. Abamu mulina stress za politics, mulina stress z'ebintu ebingi. Osobola okuba n'eddembe, weewe eddembe ne baliraanwa abo, ebintu ebimu bireke. Bw'abaawo ebitatambudde bulungi, omuntu tomusabira kubonaabona, tomusabira bubi, musabire Katonda amuwa omukisa ogumumalako obudde bw'okukugeya. Erimu ku ddagala lye nategeera kwe kusabira omuntu oyo gwe muwalagana naye afuuse omulabewo, n'omusabira omukisa,
abantu abamu bambi bakunyiigira bakwogerako kubanga tebayina mirembe, tebayina mukisa, balaba nga olinga gwe yatwala ebyabwe byonna. Naye musabire bw'afuluma okukola akole, aveeyo ng'akooye yeebake nga takyalina na budde bukwogerako. 2026 gubeera omwaka gwo ogw'okunyirira, gubeera omwaka gwo ogw'eddembe, gubeera omwaka gwo ogw'okulabika obulungi, gubeera omwaka gwo ogw'okugejja, gubeera omwaka gwo nga newankubadde olina ebikusumbuwa amaaso go gatunuuliza Katonda. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkusabidde emirembe egiviira ddala munda, emirembe egiva munda mu mutima,